Bannekola janga basiddwako essira be babawangalira mu kabuga k'Erukaya mu Kalungu oluvannyuma lw'okukitegeera nti balina empuliziganya nnene ddala n'abadereva b'ebimotoka birukululana. Tubasaba muveeyo mweweeyo babakebere. Bamalaya babeerawo nga waliwo omuntu ababuuzaako naye kati embeera nga bweri ebifo byonna bwe baabeeranga byereere. Mu kiseera kye kimu ne baddereva batuleera bongeddwako amateeka agabalambika mu parking yard mwe bakkirizibwa mu k'okusula. Bino byogeddwa RDC w'e Kalungu Caleb Tukayikiriza era nga yakulira akakiiko ka COVID-19 Task Force mu disitulikiti eyo. Twagala bona bayingire bona body driver anaagaana poliisi ejja kumukwata obanga toyagala kuyimirira gendera ddala. Nnyini paaka eno Joseph Wassa Ssekitto amutegeeza nti batadde mu nkola ebiragiro byonna okukugira baddereva bagisulamu obutataayaaya. Ssekitto alaze nti nga yambibwako abasirikale n'ab'ebyobulamu bataddewo entegeka y'okuguzamu baddereva bano ebyokulya nga tebeetuukidde mu woteeri. Kati emmere ejja kufumbirwa eri ereetebwe amasigiri nga bataddeko amanda bulungi nnyo emmere ng'ebuguma bulungi olw'okwewala ate okufumbira muno naddala abamu bafumbisa nku. RDC Tukayikiriza alagidde abasawo n'abasirikale okubeera ddala mu paaka eno beekebejje baddereva okulaba nga tebamenya biragiro. Poliisi n'abasawo babeere wano kubanga aba drivers badde bagaana kuyingira mu paaka yadde eno nga bwe mugiraba ate nnene nungi emala. Abamu ku basawo bali mu kakiiko kano bategeeza nti yadde loogi zaggalwa bamalaya bakyakoleramu emirimu gyabwe. The Nicola Jangs are also doing it some way, somehow. Adumira poliisi SP Charles Okero agambye nti obuzibu basinga bufunye ku baddereva bannayuganda ababategeeza nga bwe balina amaka mu buli kabuga mwe bayita. The problem is our Ugandan truck drivers who have families on these roads. But through our continued vigilance, we always put them back on road. Ne bamalaya ku mwalo gw'e Kasensero mu disitulikiti y'e Kyotera bakiisa ensingo olw'ebizibu empafa bye bayitamu ensangi zino okuva coronavirus lwe yajja. Bano bagamba nti mu kiseera kino tebakyakola okuva entambula ey'olukale lwe yawerebwa nga bakulembeddwamu Irene Nalumansi bagamba nti embeera ebayinze. Tubeera mu mayumba tusula mu maloogi balandiro gye batubanja mulimu abatatugumiikiriza ye nga yabayagala ssente ze. Waliwo gwe baatudde wali ku ddwaliro okukakkana nga beefumise okusinya obuzibu bw'amaanyi ayisaabutuuba. Ssente ze bandituguze basobola otuwa 2,000 zirya kamere ate oluusi tulina abaana. Wabula Nalumansi ne banne basanyukidde enteekateeka ey'okubajjako omusaayi bonna okukakasa oba tebanakwatibwa kawuka ka coronavirus kubanga bannaabwe abamu bakyasomoka ne bagenda e Tanzania. Eno kwegamba kisanyukira nnyo nkiwagira nnyo kerebererwe tusobole okulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID tubeere balamu. Wabula asabye gavumenti ne bekikwatako okubayamba babafunire abasomesa b'ebyemikono. Tuvemu eno embeera kubanga tugiyigiddemu bingi. Alaani twetaaga okufumba okubeera baketalingi. Bayigize emitwe bino mubiveemu. Bino twandibivuddemu kubanga tukakadde n'okuwa. Batuwe ku misomo tuveeko bye tukola tulabe nti n'oteena embeera tugiyita. Mirimu nga egy'omuntu oba egityo. Sennabuli abaagala ayina ne muli wa John Bosco we bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.